They don't want us to go to town. They want us to go to this hotel. The hotel they have booked for us themselves. No, I cannot go where they book for me. Can we find another hotel and we book for ourselves? But that's what we have done. No, not going to where they are stopping us. But at least we get somewhere a hotel near. Yes. Danny, we can get a hotel near. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates olunaku olwaliro Kyagulanyi Ssentamu bwe twogerera ab'ebyokwerinda nate bazeemu okubanga bamusalako n'olunaku olwaliro Kyagulanyi Ssentamu nga yeeyongeddeyo okubanga anoonya akalulu nga kugenda maaso n'okubanga akuyiga abalonzi bamulonde 2026. Kyagulanyi Ssentamu n'olunaku olwaliro ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye bagizeemu nate okubanga bamusalako taataganya. Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti n'olunaku olwaleero bamulemesezza okubanga ayingira Serere district era ab'ebyokwerinda balabikako mu katambi nga bagenda maaso n'okubanga bamuyimiriza. Olunaku olw'eggulo Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde nga anoonya akalulu ab'ebyokwerinda ku mulundi guno babadde bakambwe. Ab'ebyokwerinda bagenze maaso n'okubanga bamuzanyirako ku bwongo era bano bagenze maaso n'okubanga bamugaana okutuuka ku hotel we yabuukinze okubanga asula olunaku olw'eggulo. Era oluvannyuma Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okubanga akyusa emmotoka adde mu kitundu ekirala ate yabadde yakasimbula era ab'ebyokwerinda nate ne baddamu ne bamuyimiriza nga bamutaataaganya. Kakati n'olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda poliisi erabiddwako ng'eri wakati mu kkubo ng'eyimiridde mu kkubo Kyagulanyi Ssentamu we yandiise era bano balabiseeko nga bagezaako okubanga bagaana okuva mu kkubo era bano balagira ddala Kyagulanyi nti tajja kuyitawo okubanga yeeyongerayo ng'anoonya akalulu. Olunaku olw'eggulo Kyagulanyi Ssentamu embeera yamuyitiriddeko obungi. Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu mmotoka ye ng'ayimiridde ab'ebyokwerinda balabiddwako nga bagenda maaso n'okubanga bamukubamu tiyagaasi. Kakani ka tiyagaasi kagudde wansi w'emmotoka ya Kyagulanyi Ssentamu. Omukka gwabadde mungi nnyo nga gwagenze maaso n'okubanga guyingira mu mmotoka ya Kyagulanyi Ssentamu era yabadde nga takyasobola kussa. Era Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okubanga aggulawo emmotoka ng'ali mu maziga amangi ng'embeera emuyitiriddeko. Olunaku olw'eggulo Kyagulanyi Ssentamu bulijjo abadde mugumu, bulijjo nga tiyagaasi nga ne bwabeerawo ng'asobola okuguma n'asigala ng'akampeyininga. Kakati olunaku olw'eggulo tiyagaasi gwe bamukubye yabadde nga yamaliriza campaigns ng'ali mu mmotoka ye ng'atudde nga tali mu kola processions nga kwegamba alindirira kumanya kiddako olw'ensonga nti ab'ebyokwerinda babadde bamuganye okuba ng'atuukirira hotel mwe yabadde yabuukinze mwe yabadde alina okusula ate ne bagezaako okuba nga ate bamulemesa n'okubanga yeeyongerayo. Yabadde nga Kyagulanyi ayimiridde wamu ng'alindiridde ekiddako tiyagaasi we yagenze maaso n'okuba nga amukubibwamu era bw'atyo bagenze maaso n'okuba nga aggulawo emmotoka ng'ali mu maziga nga kwegamba embeera emususseeko. Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti ab'ebyokwerinda bazeemu nate okuba nga bamutaataaganya. Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti yategedde nti waliwo olukwe olw'okumugyawo olw'okusaanyawo obulamu bwe nga tanaba kubanga ayingira 2026. Era Kyagulanyi Ssentamu yalaze okutya nti waliwo abantu abateekateeka okuba nga basaanyawo obulamu bwe nga tanaba kubanga ayingira 2026 oba nga alondebwa nga pulezidenti omujja omwaka ogujja ogw'2026. Wabula nate yalaze
yalaze nti yetajja kuwanika Uganda empya gye yasuubiza bannayuganda ajja kubanga nate gibatuusaako butereevu. Kakati ekintu ekirala ekyabaddewo olunaku olweggulo Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde nga anoonya akalulu kyetwandiise Crested Crane. Ekinyonyi kino kyalabiseeko nga kituukirira Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde olunaku olweggulo bwe yapaakinze, kyazze ne kiggwa maaso ge ne kibanga ne kimuvunamira emirundi ebiri. Kakati kino kyayongedde okuba nga kiraga nti kano kabonero kalungi eri ekibiina ekya NUP ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kino kyongedde okuba nga kikakasa nti omuntu ono ayagalibwa nnyo era okusinziira ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform bongedde okuba nga bakakasa nti kano kabonero kalungi. Bano bavuddeyo ne bagamba nti kino si kya bulijjo okulaba ekinyonyi kino ekya Crested Crane okubanga kivaayo ne kivunamira omuntu. Ebiseera ebisinga ebinyonyi bino bitera okudduka abantu, era ekinyonyi ekibanga kiggudde awantu ne kiraba omuntu ng'agezaako kubanga akyaprochinga oba ne kiggwa awantu, oluusi ebiseera ebisinga kitera okudduka nga tekiyimirirawo oba okusigalawo olw'okutya omuntu ekituusaako obulabe. Kakati ekinyonyi kino kyagenze maaso n'okubanga ate kivunamira Kyagulanyi Ssentamu akabonero akalaze nti omuntu ono ali mu motoka si wa bulijjo. Omuntu ono yandibanga aliko amasannyalaze, omuntu ono yandibanga aliko ekyenjawulo. Olaba n'ebinyonyi ebitagenze maaso n'okubanga byeraliikirira nti omuntu ono wa bulabe, byo byagenze maaso n'okubanga nate bimuvunamira mu ngeri ey'okumulaga nti bisanyufu nnyo, akabonero akalaga nti wakitiibwa nnyo. Era ekinyonyi kino kyagenze maaso n'okubanga kyogeza bangi obwama, nga bano bonna bagenze maaso n'okubanga beewuunya ekintu kino ekyatuuseewo mu kitundu kino. Ye Kyagulanyi Ssentamu kyagenda maaso n'okubanga yeeyongerayo okunoonya akalulu, wabula poliisi eyongeza obukambwe n'olunaku olwaleero nate bazeemu okubanga bamusalako mu ngeri ey'okumulemesa okubanga agenda maaso n'okubanga amaliriza campaigns ze guno omwezi ogwa December 2025. Stay tuned.